Neka nzoga ngatanagenda tokotambule mungo Muganda. Omanyi tuli ku TV ya Buganda. Nzogenda mulemu ng'Omuganda. Gwe nga sigula kisigwa asooka. Anti nze simanyi nnyo kutambula nga Muganda. Gwani amanya mpozi? Nze Ssenyonjo Patrick. Waddira ki? Neddira Nnyonyi Nyange. Akabbiro? Ku nguvu. Okay. Omubala? Omubala bye biki? Nze si Muganda. Simanyi nnyo Luganda. Omanyi nnyo Luganda, omanyi nnyo Oluzungu okusinga? Byonna mbimanyi. Okay. Kale sooka obuze abantu mu Luzungu awo tuba. Hi people are watching BBS TV. Thank you for watching. Thank you for subscribe. Not so. They subscribe YouTube, Twitter, Facebook. Okay. Yeah, that's all. Basooka ogamba abaana abato abali abakulira mu Luzungu bagambe coronavirus bulwadde butta. Non-coronavirus is a very dangerous virus. They're supposed to keep themselves home. They wash hands with soap or sanitizers, and they do what? They avoid shaking hands. They avoid what? They avoid hugging, and they avoid being in groups. Okay. Fresh. Sooka ombulire. Ki ky'osinga okwagala ku taatawo ky'osinga omwagalako daddy wo? Kyensinga omwagalako? Tino ye taata wange ye yanzaala. Wangi taata? Ye taata wange ye yanzaala ensonga lwaki mwagala nnyo. Fresh okimanyi olizoninga nnyo. Oli mugezi nnyo naawe. Ate gwe. Nze ndi mugezi nnyo naye gwe ate oli mugezi nnyo. Kitegedde. Balupaleeri ya group abakulaba abakuwa sponsorship. Sooka obeebaze. Essomero ligamba ki? Essomero lirungi nnyo. Era mbeebaza nnyo kye bankolera. Mutukolerayo di kolabo ne taatawo. Abantu bagirindi. Kolabo twagikola. Corona distance. Twagikola. Mu beebitiibwa bonna abali mu Uganda ng'oggyeko abayimbi. Omuli abafuzi, omuli ab'ebitiibwa ab'enjawulo. Wakitiibwa ki gwe weegomba okutuukako obeeko n'ebyomugamba ng'oggyeko abayimbi oba abazanyi ba firimu abamuno just ab'ebitiibwa abali awaggulu. President ani? Yoweri Kaguta Museveni. Ate ani omulala? Okay. Kati tunula mu kamera awo tomanyi ebigambo byaffe twandibugamba n'ebimutuukako okitegeera kati obeera serious omutunuulire omugambe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Disease n'ensonga zange nga fresh kid. Tugende maaso. Anti tunule eno tuli mu Yabba birungi mbyogerere mu kamera. Nedda. Beera ng'omwana. Mbaako ne kyoyagala, yes. Kyenjagala kiri nti Tandika ng'omugamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era mwebaza nnyo byatukoledde ng'eggwanga era ffenna tusiimye nnyo era afuge njamuwa akalulu. Wangi? Kyekyo Afuge ogenda muwa akalulu. bonna atukula Bw'onaakula ng'akyafuga njamuwa akalulu. ojja muwa akalulu. Ki ekyakyo wandyagadde akukolere mu kariya yo? Kye nandyagadde ankolere mu kaliya yange tewali nnyo. Obirina? Si kyekyo si kyentegeeza anti kati byenkolerera kati obituukako. Okay. Presenter ki omukyala asinga okunyumira ku TV? Asinga Mu okunyumira bakyala kati ng'aweereza puroguramu nga ki? ng'aweereza programs ennyimba. Ennyimba Ku TV zonna. ku TV nga ki? TV zonna Bukedde, BBS, NBS. Presenter omukyala asinga okunyumira. Ndamuyita Zaala Toto. Zaala Toto. Yasinga okunyumira ba presenter bonna. Okay, ate mbasajja. Mu basajja Douglas Lwanga. Katuna mu kamera obeeko ne kyogamba Zaala Toto.
ate lwaki anti muzzeemu amaanyi omugambe tajjaawo awo oba ofunako ne by'omugamba Zaala Toto anti ye pulezidenti akusingira yekuume anti tandika ng'ogamba Zaala Toto bino ebigambo biva Fresh Kid Zaala Toto bino ebigambo biva Fresh Kid weekuume era genda mu maaso ne talent yo era genda mu maaso ojja muwagira okay yeah. singa onaaba okuza onaamusaamuko ku ssente yeyongere ne talanta ye ate bwe naaba nkuza olowooza jjabba mu myaka ng'emeka gwe balabalamu ng'apezeza emyaka 22 oba 21 ajjabba mu myaka ng'emeka olowooza ayinza kuba mu myaka ng'emeka kale tunyumye mbunyumya ajjabba era kale akuzeemuko kitegeera ng'akaddiye mu bumpimpi si kaddiwa kukula wali okukaddiwa nakukula kiki baali bakwogeddeko mu mawulire nga ssaawa zino kikyakuluma n'ogamba ekyo bampaayiriza tekyansanyusa tewali bamawulire gadde gakwogerako birungi byokka oluusi osobola obeera pulezenta yinze sisobola tewegumanga okubeera tv presenter kati madde nina kyenjagala onkolere kwata ano booti kati ogenda kukola introduction obagambe mwebale nnyo okubeera ku celebrity track amannya bampita Fresh Kid nze presenter w'olunaku olwaleero era nga nkyazizza omwami bamuyita 14 Kebwongo 14 K agenda tubuulira ebimukwatako otandika omwokya ebibuuzo ku kibuuzo semberawo omanyi kyonkoze yes amanya gange ze Fresh Kid Uganda mwebale nnyo okubeerako ku celebrity track wano ku BBS telefina ey'obwakabaka bwa Buganda awangaale nnyo leero ndine 14 Kebwongo nga womanyi nti no tugenda kuba celebrity zonna bonna gye bali ne tubabuuzaako ne tulaba n'endowooza zaabwe 14 Kebwongo badde leero ndina ebibuuzo byo coronavirus ono akuyisizza atya kalantini ekuyisizza etya sanyusa nnyo okunkyazaako presenter waffe omulungi ow'olunaku olwaleero Fresh Kid coronavirus tampisiza bulungi kalantini tempisiza bulungi mbeera waka kuva ku makya anti omukulembeze yatuwa ebiragiro tulina obigoberera kati munaye mbeera waka tewali nnyo kyamaanyi naye kasita ekirungi oba oyamba bulamu bwo mba nyamba bulamu bwange era munange bwensigala ewaka era buli omu gyali asigala ewaka nga naye bwosigala ewaka si wekiri era kati abantu obagamba okwewala ekirwadde kya COVID-19 kino nga bakola biki mbasaba okusookera ddala bawulirize ennyimba okuviira ddala ku corona distance message eri mu nnyimba tebikyuka nti kunaaba ngalo buli lwoba nga otambuddeko oba otuuse mu kifo kyotamanyi bulungi okwesa sanitizers okuba zitta obuwuka obubeera ku ngalo okitegeera naye ate n'ekirala tebeekwatakwata mu ngalo okwehaginga n'okwekwata mu bitundu ng'amaaso kuba obuwuka bubeera ku ngalo kati bwoba tonaba kunaaba mu ngalo oba kati nga bwe tuli wano si kirungi kwekwata mu maaso mu nnyindo mu kamwa n'obutakuŋŋaana basigale mu mayumba. Yes, okay, byebyo bibadde ebigambo bya 14 Kebwongo. Tonsiba nange nkyakubuuza ebibuuzo. Nedda nze nkukyazizza. Present olina empaka. Mwebale nnyo okubeerako ku celebrity track wana ku BBS temuvaako tukyabaweereza musubscribinge mulayikinge tufuna babasiibula akayimba akapya tulina akayimba akapya bakayita omuzadde Fresh Kid UG siwe kiri ekagenda bakafuluma video esaawa yonna olimba lwatozikiza nalwo twaluzeemu mu Luswayiri bayita busichoke siwe kiri osobola kuba mwaka pera katona akavasi nga kamu mu Luswayiri. Nedda tontigani najua mwiko na mateso ya geto mufanye sana musichoke.
mdoke mufanye musirale, fanya kazi kwa udogo, sio kwa uzee. Alikitegeeza ki ekyo? Fanya kazi kwa udogo sio kwa uzee. Gwegendera mu luyimba lwaki? Webale nnyo bebe ddala. Celebrity Track. Subscribe.